Yes, Fahadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muri mutya mwenna abagifollowinga ene bagita Fahadi TV ujibagamba ati comment section weriawo obubaka bunti wansa mu comment section tusigalenga ogifollowinga bagita Fahadi TV abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumudeko nembebasa nembagamba nti muri bakabi nnyo okubanga mugiye kumirako nembagamba ati comment section weriawo obubaka bunti wansa mu comment section mbebasa nembagamba nti mwongere okubanga mugiye kumirako ate mwongere okubanga mugifollowinga bagita Fahadi TV yuki waliyo Fahadi TV uji Fahadi Yugidius KBTV jikosaneke RTV Uganda now zonna muzifollowing temujja kubanga mwejusa ensonga za Pastor Aloysius Bugingo kusane ateri Bugingo zikutte wansi ne waggulu ensonga za Pastor Bugingo kusane teri Bugingo zikutte wansi ne waggulu ensonga za divorce zinaba kubanga zikomekezebwa jjukira mu wiiki gitwaka kuba emabega obaddewo okutuula mu kooti ne bannamateeka okuteesa ku ngeri gye bayinza okubanga bakola mu divorce. Pastor Bugingo ayagala bakole divorce kiggwe olw'ensonga nti omwaka ogujja ogwa 2025 asuubira okukola embaga ne Susan Makula ne divorce eyo yali mulemesa olw'ensonga nti kooti eyinza obutamukkiriza okukola mbaga baakolawo omukolo gw'ekimpatiira kooti neyita Pastor Bugingo n'agamba nti tegwali mukolo omukolo ogwo ndoza mugujjukira mwaka guwedde oba gwali mwaka gwa 2022 ndowooza 2022 baakola omukolo ogw'ekimpatiira kooti yayita Pastor Bugingo era nemubuuza ku nsonga ezo ku nsonga y'omukolo ne Pastor Bugingo akola ki yagezako kubanga bagamba nti yati ali mbaga nti just kaali kakolokolo kwali just kukyala sigamba nti bakola omukolo nti ogw'okubagatta ogw'okugattibwa esaazo Pastor Bugingo ne Susan Makula sibagatte mpeta ali siba mu mateeka nga olaba Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo mu wiiki twakakuba emabega Pastor Bugingo ne bannamateeka ba Teddy Bugingo bazzamu kubanga basisinkana kooti yekyalemeddeko bagamba nti bandibadde bakola ki bandibadde kwegamba bateeseganya ne bateeseganya ku nsonga ya annulment eyo banayise nnyangu baana erina obufumbo nabwo obufumbo bw'amateeka nabwo si bwangu obufumbo bw'amateeka bano muyinza okubukola nga muli mu ssanyu n'omudduka ekiseera ng'omwaka oyemune ng'omatatnako wamune munnange nno omuntu olw'ennyingo egyinza omwekulako nga togiraba kuba omwayinza okuba akyagala munne ng'atomulala akooye kibategeera nti Teddy Bugingo ye akyagala Pastor Bugingo batumanyi baba nga bagamba Teddy Bugingo nti oba oli awakkirize nti Teddy Bugingo essaawa zino ali mu kugamba yeefudde nnyo nti waalayisi nnyo nti yeesiba ku musajja bantu bangi bava nga bakola ki bagamba Teddy Bugingo ti yali badde akola ki yali badde kwegamba yeesonyiwa Pastor Aloysius Bugingo bange essaawa zino ensonga zifudde nti kale kugamba ayinganga eyasinga okwagala omusajja nti Pastor Bugingo nti omusajja yekayeka akola ki ali mu Uganda oba ali mu nsi muno annulment ebiseera ebisinga muba mulina okukkaanya kooti si erina okubasalirawo nti kooti ekikole lwampakana kibagamba ne bagamba nti kooti ebiseera singa okusinziza ku nsonga za annulment zino okukiyingiramu ennyo by force ngaaliwo omwatu abadde atusa omunne obuzibu ku munne kalugeze Teddy ng'abadde akuba Pastor Bugingo ng'amuyisa bubi ng'abula kumutta awo kooti esobola obiyingiramu ne kooti erabawo kizibu kyonna balina kuteeseganya Pastor Bugingo ye yakkiriza dda okusaningako mpapula Teddy yagaana awo wali obuzibu bwe wali obuzibu kyekiri ekizibu ekiri ku bufumbo buno obwa annulment bane buno obufumbo obuzibu buno ate kooti amaaso ebega kutaddeko kyobola Pastor Bugingo asanze akaseera akazibu okola omukolo kugamba okugattibwa obufumbo obutukuvu ne Makula kiba kimenya amateeka kooti batejja kukibiriza bejja kukuggulako omusango oba ojja kubonerezebwa Pastor Bugingo kyekimutiisa tuba ne luli obakola omukolo kooti yabayita mwaka gwa 2022 ne Pastor Bugingo yagamba nti just kaali kakolokolo tegwali mukolo guli awo nti gwali gwa kugattibwa omufumbo obutukuvu. Pastor Bugingo mu likodi eziri mu URACB abakwasaganya ebyobufumbo abo obw'amateeka bakola ki balina likodi za Teddy Bugingo na Pastor Bugingo likodi eziriyo kitegeeza Makula
ne Pastor Bugingo tebali muri kodi ezo. Okugendayo muri kodi ezo Makula ne Pastor Bugingo Teddy Bugingo alina kukkiriza annulment, kiriza divorce ne Teddy yagaana divorce. Teddy Bugingo aletedde Pastor Bugingo obuteyagalya mbufumbo ne Susan Makula kyamazima tabo yagaliddeemu olw'ensonga nti annulment yagaana divorce. Ametedde okusiba kugamba nga Kennedy nga lumonde mu kikata. Ametedde okubeera nga teyeetaaya bulungi. Ametedde okusibira kubeera nga ali ku bunkenke. Amuleetedde obuzibu obutagambika. Tebeeyagalidde mufumbo bwabwe buno bwe balimu ekyamazima. Tebabweyagaliddemu. Naye ng'ensonga zezo still on YouTube platform ajja kubafuna ebisinga ateeka ebyakabi mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga. Pastor Bugingo yagezaako kubanga akola ki ayogerako ne Teddy Bugingo ne bannamateeka ba Teddy Bugingo. Bamanyi okwogerezekanya ku nsonga zino ne Teddy akyakalambire. Tumanyi Teddy lwaki agaana. Ensonga ziringa nga mmeka? Ensonga ziringa nga bbiri zena eziyinza okuba nga Teddy Bugingo kubanga agaana annulment. Either kyayagala Pastor Bugingo oba tayagala beyagalire tayagala Makula kwegamba babeere mbufumbo bw'essanyu ne Pastor Bugingo. Nze kyendabanga Teddy Bugingo alabika akyagala Pastor Bugingo. Possibility weeri nti akyagala Pastor Bugingo. Possibility weeri. Aya naawe buli gye bigenda okubanga bikomekera ku nsonga eno naye nga ngenda kubasaba mugimpereka like video nate musubscribinga munyigene kade. Mbagamba nti comment section weeri awo obubaka buntire wansi awo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga Bagita Faadi TV UG. Waliyo Faadi Yoginis, waliyo KRTV Uganda Now. Mwena mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugyekumirako updates mba nazo. Comment section eri awo wansi awo ensonga za divorce annulment. Pastor Bugingo agezaako enfunda okusikana bannamateeka ba Teddy okuleka nga bakonvinsinga boss waabwe Teddy Bugingo. Manyi buli omu alina bannamateeka ebintu kati byatuuka omuntu aba ne looya we ng'abaawo ku kido buli kyayagala okumuyambako mu nsonga z'ebintu bwe biti eby'omu kkooti gwakubira akasimu eriyo famire ezisinga nga ne balooya ebintu kati byakyuka nga famire erina looya owaayo nga gwekozesa oyo emwesiga. Kati Teddy alina looya owuwe ne Pastor Bugingo alina looya owuwe. Kati munaye Pastor Bugingo atera okusinkana bannamateeka ba Teddy naye Teddy akyaganye divorce naye nga Pastor Bugingo divorce abadde agyagala omwaka guno. Omwaka ogujja akola embaga ne Makula. Mwera.